eyo yembeera yabadde mu lukiiko lwa KCCA otudde olwaleero polisi ebadde yezoba ne kansala abatabukidde abachina abawe omulimu gw'okuzimba enguudo ez'enjawulo mu Kampala wabula nga tebalina biwandiiko. Kino kiddiridde olukiiko okukizuula nti abachina abayisi bayinginya okuva mu kampuni ya China Railways 18th Bureau tebalina biwandiiko bituufu nga n'ebbaluwa ezibakkiriza okukolera kuno n'okubeera mu Uganda zaggwako dda. Kabadde katubagiro kennyini nga bakansala baagala okwekwatira abachina abadde basigadde munda babatwale ku poliisi era wano olukiiko lusanyaladde okumala ebbanga eriwerako ng'olutalo lukwajja. Wano sipiika wa KCCA Zaba alabise nga asobeddwa ekanda mu kibira era ekiddiridde bakansala kwe kugala oluggi lw'etteeserezo. Embeera eyongedde okuddugala abapoliisi bwe beesoza ekisenge ekiteesezebwamu okutaasa omukyayina abadde asigadde munda amanyiddwa nga Migo Gio okuva mu kampuni ya China Railway obutamuga jambula nga n'obadde okulembeddwamu kansala Jeffrey Kamya Gaddafi okuva e Kawempe. Abamu nga balina identity cards ezitakwatagana na kampani ezaweebwa contract zebakiikiridde. Abalala abachina betuze twogerako wano nti bannayuganda tebaweebwa mirimu. Mu lots 5 zonna temuli kampani y'abannayuganda naye nga kampani weziri wano. Bonna abachina abazze wano tebalina work permit, visa zaabwe zaggwako dda kati ogenda okutunulira ngola byonna bya kiyaye. Ffe tusigadde tulemeddeko kulaba na Kampala ne bannayuganda twalizamu tugamba twagala contract okulaba kubanga zino sente kumpi milioni 2.8 eza dola kumpi ziri mu biliyoni nga 10 n'okusoba za bannayuganda. Njaga okubategeeza eyo yentandikwa tetugenda kukkiriza babbi tetugenda kukkiriza sendera mu omusojiza nyiramu mulabye mbutuufu ekitongole ekiramba bawa abantu contract nga tebalina na working permit ba foreigners nga bali mu ggwanga lyaffe Uganda nga tebalina working permit. Ojja mu kansu jangu ne information eno kweti jangu ne national ID yo jangu ne employment ID jangu ne valid work permit oli bazete betegeze tamina nsongola ki baba yise ebbola zinga mujira yabayise did not say anything apart from inviting them to come. Olukiiko luno lwayitiddwa okuba ttooki mu kampuni ezaaweebwa omulimu gw'okuzimba enguudo ezinaatera okutandikibwako nga zakuba obukadde bwa dola 2.8. Bakansala bategeezezza nti ensimbi ezasibwa ku mulimu guno zaaduumulwa nnyo ng'ebiwandiiko biraga nti kilomita emu yakuzimbibwa ku buwumbi bwa siringi 15. Bano balemeddwa n'okulaga ebiwandiiko ebiraga butya bye baafuna emirimu gino era baweereddwa wiikisi 2 zokka okudda mu KCCA balage bakansala ebiwandiiko ebituufu nangeri ki gye baafuna emirimu gino. Ensi y'amateeka, no one is above the law. Tetuganye buganye because twagala kusigaza contract, no. Tuli bakozi ba government. Revealing information which can potentially create a problem for the client, we must be careful. Tufunvubire Mwami Museveni tumujjeko obuyinza bwa Uganda. Awo buli kimu tujja kubanga tukikoze eki tukizeemu. Otherwise ani atakimanyi nti contracts bazeewa bwewuzi. Robert Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika. Wawe bale Robert